victor's crown when the struggle is over. Ebatembela ya chimpooze n'obulumi ku kitebe ky'ekibiina kinnopu Kavule Makerere enkya ya leero nga munnamateeka Maglan Kazibwe annyonnyola bannakibiina ebyabaddewo olunaku lw'eggulo n'embeera edi Mutwe gye yabaddemu ng'aleeteddwa mu kkooti e Masaka. Ngira mu kkooti sanga Edi Mutwe ali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ke tuyita akaduukulu oba ke waliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseeko bwebasi. Agamba nti ono yatulugunyizibwa ebitagambika okwalina okumunyiga ebitundu bye ebyekyama. Ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba naye ng'abamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba ne bava ku ekyo ne bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama. Ayongerako nti ebbanga lyamaze mu buwambe abadde alina okukubira ng'ekifaananyi kya Museveni saluuti ng'okulemwa miggo. Mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya Mwami Museveni. Wano Kazibwe wasabidde wabeewo enkyukakyuka ezikolebwa mu mbeera ng'eno omuntu abatali bulungi okutwalibwa mu ddwaliro mu kifo kya kkooti. Omuntu yenna nga akubiddwa abonaabona akaaba tayinza kubako na kyayogera. Gw'olina obuyinza nga kkooti okulagira mu bwangu ddala tagenda ku rimandi, tagenda ku trial, tagenda ku taking a plea, wabula olina mutwala mu ddwaliro. Edi Mutwe yawambibwa n'abantu abalala babiri bano n'okutuusa olwaleero tebamanyiddwako mayitire. Ab'eŋŋanda nabo balaajana abantu baabwe bayimbulwe. Ebifaananyi bya mutabani waffe Edi Mutwe n'endowooza nti wabu n'ababutyo nange wange naamulaba naye saddamu kumulabako era siddangamu kumuwuliza n'essaawa ya leero siddangamu kumuwuliza naye bannaye kasi muyandeka bubi ddala nnyo. Mu kwogerako eri bannakibiina akikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze ennyiike wabula n'abasaba obutapondooka. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Please expose these people. Ensi yeetaaga okumanya bonna abali mu bakolako ebikolobero bino okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika Edi Mutwe mu ICU mu ddwaliro mu kkomera. Ssentamu ategeezezza nga bwe bawandiikidde abakulu mu bugwanjuba bw'eggwanga nga babategeeza ku kyakulira eggye ly'eggwanga okukola ebintu mu ngeri y'okubakyayisa abantu. Just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on. Kati bannamawulire abali mu bbendobendo ly'e Masaka abagambibwa okuvunaana bannannuupu bano n'okutuuka okutulugunyizibwa abamu bagamba b'omusango ogwogerwako tebaguliimu naddala abakulira Farish Magembe. Siri omu ku bannamawulire mu kitundu kino eky'e Masaka abavunaana abakuumi b'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bannakibiina kinnopu bangi bazze bawambibwa mu bifo eby'enjawulo nga mu kiseera kino ababadde bavunaanyizibwa ku byokwerinda byakulira ekibiina kino bonna bali mabega wa mitayimbwa ku misango egy'enjawulo. Thank you very much everybody.